ekituufu kiri nti muganda waffe Honorable Ssegirinya Muhammad bambi embeera yembi. Alina essimu ye asobola omukubira, asobola okwogera n'omuntu amuliko, bambi musabire nnyo Ssegirinya era byasobola omutuukako amutuukeko. Abali mu Uganda n'abali mu diaspora, ekituufu omusajja embeera yembi. Tusooke tujje ebyobufuzi byonna tuze ekifaananyi ky'omuntu nga ye. Tusooke tusangule ekifaananyi ky'ebyobufuzi byonna kisangule tukiteeke ebbali. Tuze ekifaananyi kya Ssegirinya ng'omuntu munnayuganda munnaffe. Tumusabire embeera yembi. Ngenda kukubira omulango gutakungula ekibiina kya National Platform n'obukulembeze bwakyo. Mwenna n'abaagala eggwanga Uganda mu mirembe gyalyo, please muteeke government ku nninga, muteeke parliament ku nninga, muganda waffe afulumizibwe agenda afuna obujjanjabi. Kubanga embeera si nnungi, ekituufu kiri nti Ssegirinya bambya. Politics aside, nedda. Tusooke tuteeke ekifaananyi kya politics tukimuggyeko. Is not a politician. Tumuzze ku kifaananyi ky'omuntu ng'omuntu. Kuba tusooke tusangule ekifaananyi ky'ebyobufuzi Ssegirinya mu byabufuzi no. Tudde ku kifaananyi ky'omuntu ng'omuntu. Kubanga si buli agenda ogamba nti rest in peace abadde akwagala. Oba agenda okuzika oba okuzikirako abadde akwagala. No. Mbasaba n'obuwombeefu, please. We mobilize. Abamuwa essaala, abamukubira essimu n'abasobola okuteeka force ku parliament, Ssegirinya addizibwe passport ye, asobole okufuluma eggwanga addemu ajja. Mbasaba busabi. Kino nkisabye si kya politics, no. Nkisabye busabi ng'omuntu nga bagenda tusooke tusangule ekifaananyi kiri eki Ssegirinya munnabyabufuzi. Tujje ekifaananyi Ssegirinya munnayuganda kituba tusooka okukulembeza. Please. Ayinza okuba muyabanyiiza nga nange muntwalire n'enno oli munnayuganda munnaffe muzadde embeera si nnungi. Please. Tusooke tusebye obufuzi webbali, tusooke tukwate ku muganda ali mu ddwaliro y'ensambya, embeera si nnungi n'eddoboozi likyavaayo, yenna agwawo. Please, buli muntu yenna ali kuno mbasaba munoonye essimu ya Ssegirinya oba y'omuntu amuli okumpi, bambi bame ba parliament mwenna bannabyabufuzi bandi bonna. Please muyambe omusajja olwatta ssebo nalumanya naye wakolawo ki. Ebyobufuzi tusooka tubiteeke ebbali. Oyo muganda ffe munnayuganda awo omusolo buli kimu akikola. Musooke musangule ekifaananyi ky'ebyobufuzi mukisiibulewo, mukikole nga Ssegirinya ye nga Ssegirinya ng'omuntu. Please mbasaba n'abantu b'ekawempe mwenna Omubaka mwali bubi nnyo, yeetaaga okusaasibwa n'okuyambibwa. Ne parliament please mutukolere ekintu ekyo. Nga mukyala Anita Amongi bwagenzeeyo, please kola ku kisoboka kyonna within the few days, ziri working days omusajja afulume. Tutugenda gamba rest in peace nga tutusobodde kuyisa ddoboozi wadde okwogera. Mbasaba ekifaananyi ky'ebyobufuzi tukimuggyeko, tumuyambe ng'omuntu kubanga bambi abaddewo kanudda kyamusobozesa okuweereza akiweereza.